America chika bane mbebaza nnyo olwa debate eyo gye mwabadde nayo ennungi ne comments ennungi nga ziraga nti eriyo ddala abantu abawagira ekyokubeera nti no tubeere ne liquid assets. Forex trading nze yankolerera simuvaako bonds ze zisinga obulungi wadde nga akantu ako baakasazeemu busazi mwe nayogeredde for 30 minutes nga nze nabadde mpabula nti bannange ku bintu ebyo ebiriri okubeera ng'olina a fixed asset ng'ennyumba n'okuinvestinga mu bonds at a certain age bracket and income kyovudde owulira nga ŋŋamba nti abavubuka abato that at a certain age and income bracket bannange mwegendereze nga nnyo ebintu bino that at 27 era at 27 se expecting omuntu kuba nti azimba nnyo ennyumba naye abantu kati banne kati eri abaana abava wansi nga bamanye ennaku yaabwe nga ali ku kyeyo kiki kyemba nsooka nakyo naye ng'ebintu bibasobedde ababaleetera ideas bangi nnyo oli n'amubalira nti nze forex gwe ntradinga in bitcoin cryptocurrency bonds unit trust bambi ne bagetinga confused ng'omusomesa ate ddala nga financial advisor nti ntuukirirwa abantu bangi nnyo for purposes of confidentiality sinze erimu kubyogera wano kubanga mba nnyonoonye confidentiality abantu abantuukirira okumbuulira ebizibu byabwe kyenva nvaayo ekintu nga nkiveeyirinze bwe ntyo kubanga bannange abaana bangi bafiiriddwa nnyo sente zaabwe mu ebyo forex trading era ngenze ntunuulira nnyo bonna ababadde balinamuuko some hash words oba nga bali uncompromising ngenze ku accounts zammwe era nsanzeeyo ng'abasinga mulirako bukatunzi naye abantu bemmanyi certified forex traders amakampuni agakkirizibwa okutunda foreign exchange sinnagalabako nga gakaayana kuba gakimanyi nti omusajja oyo kyeyabadde ayogera kyekituufu nti oteekeddwa okuba ng'olimu a certain income bracket n'olwokoddira surplus income yo eziba zifisseewo z'olina okuinvestinga mu such a risky venture because forex trading bukeera ku makya nga doola eri waggulu bweti we buzibira nga Trump yakaaye neemaliriza ng'eri wansi neetarikavaringa abantu bangi naye neebeerayoko ne some safer investments nga government bonds treasury bills ne unit trust nazo nnungi era mmaze ebbanga ddene nga nzoogerako nga ŋŋamba nti ziri seefa naye eggulo nabadde mbannyonnyola ekintu kimu ekikulu nti sente ezo olw'okuba nnyangu za kuggyayo kuba bondi ne bwebeera ya 20 years bw'oyagala okuziggyayo ofiirwa interest yeeri bakiyita discounting osobola ogitunda n'ofiirwako naye n'oziggyayo z'example ze nabadde mbawayo ng'eza Subaru bannange nabadde mpitisa buyitisa eyo nze ebintu bino mbirabye era buli lunaku nsiiba mbyadressinga ngo omwami yagamba omulimu gumpeddeko tulina amaka gaffe gali buziga n'agatunda 2 billion n'atandika ebintu ebyo esente ne zifiirayo naye nengezaako okubakingiriza nti emyaka emito nga gikyalina risk calculation yaayo eri high okigezaako naye mubeere beegendereza nnyo kubanga ekintu ekyo kiri highly volatile ekyandeetedde ensonga eyo abantu abanneebuuzaako ku kintu ekyo bangi bagaye baŋŋane muzeeyi bino bw'obireka concentratinga ku bintu ibyo by'otumanyi muzeeyi ng'obireka alhamdulillah ninako akatono ke ndimanyiiko
kubanga n'ebitongole byennyini ebifuga ebintu ebyo bimpisa emirundi mingi okubisomesaako. Genda otekinge ku profile ku account ya Capital Markets Authority. Oba omwaka guno I wasn't a panelist. Era nga nsomesa ekintu kyekimu, products zino eza liquidity n'okubeera ne fixed assets. Where are you safe? Bannanga abaana abakyali abato, mukozese instruments zino eza unity trust 88 as a form of savings, forced savings. Bw'oba olina omulimu omulungi obanga olina ennyingiza ennungi, weesalengako ssente ezo ng'oziwaayo, oba oziwaddeyo lumu, oba ozeesalako, ozeggyeko bazikuterekereeyo nga bakuteerako n'amagoba amalungi. Oluvannyuma ojja zijjayo ozikolemu ekintu. Not necessarily nti eyo investment. In fact, nayogera nategeeza Capital Markets Authority, nategeeza NSSF, nze mbadde ku panels nyingi, nategeeza Uganda Stock Exchange, nti tutunde products zino, financial products, naye tuzitunde eri abantu as a savings scheme, not as an investment vehicle. Kubanga omuntu kyangu nnyo ssente ezo okuzijjayo. Bannange nze nabadde mbalumirirwako kubanga sijja kwogera byama by'abantu. Abaana bangi in less than a year abaabise ne savings zaabwe ze baali baategeka okumala ebbanga, nga akantu katono nnyo bwe kati nga yagenze dda yazijjeeyo dda, bondi yazigambye dda nti kanzitunde. Ono omusajja gwe bwagayeta muzeeyi bitulekere, oyinza okwesanga nga muzeeyi ono abitegeera okubasinga. Oyinza okwesanga nga ono muzeeyi wamugambye nti beera mu miti gyo obalunda ente ezo. Oyinza okwesanga nga ate mu bonds ezyo mwali. Ekyo nkyogedde emirundi mingi nti nga mwali. Era kyeyavudde abagamba nti naddala abantu abakulu nga bafunye gratuities zaabwe n'ebintu bye basaanye okutereka ssente zaabwe eyo. Naye omwana ng'akyali muto okuggyako nga tusobola kukola bizinesi ndala oba ku investinga mu bintu ebirala. Naddala abaana abawala ate ng'ennaku zino batebenkevu nnyo. Omwana omuwala bw'atereka ssente zaaba aziterese, naye omulenzi essaawa yonna azijjayo. Kyekyo kye nabadde ngezaako okubalabulamu okwo nti essente ze muteekayo eyo ebeere nga savings scheme, naye mumanye nti olw'okuba zibali kumpi nnyangu nnyo zaakugjayo. Baneesigaanye nti no temugula bonds, temugula unity trust, naye ne bw'oba ozigula bakubuuza source of the funds. Tifa abatalina ssente ffe tuinvest, bakubuuza the source, ssente ezo wazijje wazo investinga mu bintu ebyo. So sibagaana era njagala country eno ebeere ne financial egundi penetrations zigende nga zigaziwa, naye mubeere beegendereza nti ku myaka emito ng'okyalina amaanyi, engeri gy'owola ssente zo gavumenti tiziwa enguze bonds nze nainvestinga namala ng'okyali muvubuka muto. Investment strategy eyo naye bw'obanga ozitereseeyo nti kanjira abazinsevingira eyo genza okuzijja ndooka enzi investinga mu kintu ekituufu, obeera mutuufu. Kyekyo bannaye.